Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Dendake Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Eno nsitano katubagiro kennyini ngazina n'owenkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge w'omwaka guno ddala Sseddugge ngambye ddala Sseddugge. Sseddugge 2022 nka. Oh yes, njagala kutandikira wano nkuwaniriza n'enkobaza okubanga otwegaseko mu Sseddugge 2022 oluvunkana olw'omunaana mu mwaka guno 2022 nkuwaniriza nze Ssentongo Frederick Lugonvu gye sinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannaffe abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo abatulaba nga muli wabweru wa Uganda mwenna mbabuuzaako. Njagala kwebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo abakyatambula naffe enkya n'eggulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Munzikirize nebaze High Energy Electricals, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Balubwama Local Agro Enterprises, mutukoze obulungi obutali butono. Hillview Primary School Matanga, namwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaze Soya Check Foundation mu ggwanga lya America, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abatuwa basale 50 beddu basala 50 nga baga nti kasitoba ng'ojja ku Hillview Primary School ng'oyise mu nteekateeka eya Sseddugge 2022 ojja kubanga ate otwegattako butereevu nnyo ng'omuyizi asasula emitwalo 65 gyokka. Ate kye nabadde saategedde emitwalo 65 si gya ttaamu emu etandika, gya mwaka mulamba. Emitwalo 65 gya mwaka mulamba, first term, second term ne third term. Bwe binabanga bitambudde ne batuyamba okurenewinga nga tuddayo n'omwaka ogunajja 2023 naye nga njagala kubeebaza essimu ya Hillview Primary School Matanga ya 0752 649 0752 649 twagala n'okubanga twebaza banafa ba Wandegeya Imaging Center abatukoze obulungi obutali butono. Hajabuuse Mwogerere yamaze dde okubanga akalira mu mbuga ya Sseddugge agenda kubanga atubuuzaako ate ayongera okutulambika. Haji nkuwaniriza. Nga sinnaba kubabuuzaako waliwo k'oyogedde ekigambo ekirungi kisuza empisi ku lusebenju. Mazima akuddira mu luyimba tatera dduwoomya naye ate n'ennyongereza teba ntono olwandagirize ku nnyanja lutonnyako. Waliwo k'oyogedde 65 gino gifaanana gitya? Eja Soya Check Foundation ezo sente half basari taamu esooka nzize n'65 ng'osoma toleeta mufaliso toleeta byakulya toleeta ngoye za mwana asiibamu tobireetayo ku Hillview, toleeta baafu toleeta kidomola. Ku 65 oleeta bitabo byokka n'ebyetaago by'omwana ye n'ettaamu eddako gobanga wayingirira mu nteekateeka eyo n'ettaamu eddako osasula 65 n'eddako osasula 65 omwaka mulamba. Abuulira omugezi akozesa ebigambo bitono. Amiina. Neyanziza neyanzeege. Kaakati olwaleero tugamba nti ennaku z'omwezi ziri 14 si bwe guli. Ye muwala w'omulengedde bwakkalidde amema yatuuse gy'alaga atamutya bwentya. Ennaku z'omwezi 14 olunaku lwa 3 oluvunkana lwa 8. Mazima tugamba nti Sempija Patrick ne Mukasa Martin be bali mu nsiike be bagenda
oluvunkana. Tunagenda okumaliriza oluvunkana luno nga buli omu atadde munne ng'asindiikiriza munne ng'amugye ku kyapa. Olunaku olw'enkya tugende tubeere ne Zagambe Amil ne Kalungi Faizo. 15 lunaku lujja kuba lwakuna. Oluvunkana lwa 9. Mu mbeera ey'engeri ng'eyo tuli basiimu olw'okubanga bannaffe abawerako omuli Lwengo General Hardware ku ssimu namba 0700 63637 batunda bizimbisibwa batuwagidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Malaka Ecology kafo mu bifo nti bw'ojjayo oyinza n'okwerabira okudda eka bw'oba obeetaazi. Ate nno mu bantu ababiri mitendera, abavubuka, abatuuludde, abazeeyuse, mwenna babakolako. Bali ku 0777 5246 Focus Construction bazimba buli kisika kya kizimbe. Bali ku simu 0701 85 8206. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mutukoze obulungi obutagambika. Mu buwombeefu bw'ekika ekyawaggulu awatali kutemya, nsaba abavunkanyi Sempija Patrick ne Mukasa Martin beeteeketeeke okwolekera ennyumba ya Sseddugge. Mu kaseera mpawe kaaga bajja kuba batandise okuvunkana. Bavunkane, ngambye nti bavunkane bwe tunaafundiikirira ng'omu atadde munne. Oyogedde bulungi. Begese amawanga 75 eddakiika 6 ennaku 30 eza Sseddugge bwe weegayaalirira gwaswala nateera lubase owootulo tusiibule essimu gikyajinge emirimu gikole misana anti Sseddugge akomyewo ku Lugonvuzi show Sseddugge 2022 nka Sseddugge 2022 nka nyongera okubaaniriza abaganda bange abamaze okuba nga batwegattako mu mbuga ya Sseddugge ewatali kuwanaanya. Ngenda ku buli omu muwaayo sekonda 3 okubuuza ku bawagizi be n'okutegeeza munne nti singa onjagaza obulamu n'eddembe wandibadde onviira ku kyapa. Kantandikire ku luuyi olwa Hajabu Simwogerere ate tusembyeyo ne muganda wange. Neyanza nnyo omukisa guno gwe mumpadde. Nkakasa muganda wange nti ngenda muwangula era nviire ku kyapa. Mwebale kutulaba. Amanya Mukasa Martin. Kale Mukasa Martin nga bwagamba Sempija Patrick. Sempija Patrick nebaza mwenna abatulaba yonna gye muli. Nkakasa muganda wange Mukasa nti alabika yayise mu kubo lya musambu. Agituddemu tebamubuuza oba agimanyi oba tagimanyi. Ensimbula ye yenaatulaga. Nammwe ensimbula yammwe yenaatulaga oba lugumugumu oba ddala gye mutuddemu mugitegeera. Hajabu Simwogerere yasuza amateeka agatuluŋŋamya mu mbuga ya Sseddugge. Tukyogerako ate era tukikkaatiriza nti omuzannyo ogw'abategeevu gutera okutambulira ku mateeka. Tuluŋŋame mu mbeera gye tuba tutambuliramu. N'olwekyo tusaba abavunkanyi baffe bano beeyise ng'abategeevu oba ng'abalabufu nga bagoberera amateeka gano amatono tusobole okunyumirwa ate nga tugenda mu maaso. Tugamba nti singa obuuzibwa ekibuuzo n'okyanukula ojja kuweebwa obubonero 3. Senga kikulema tofunawo naye munno govunkana naye
abeera n'eddembe okulangirira nti ajja kulonda era bw'aba akisse afuna akabonero kamu. Mwattu ateeba omulonda n'okigwa akabonero kagenda. Enneeyisa etegwanidde okunyiiga ebitajja, okusookasooka munne ebigambo, okutwagga, munno obutamuwa kadde kamala kwanukula kibuuzo kye, n'obuyisayisa obulala obutagwanidde tetubukkiriza. Twongera okugamba nti tweyisenga abantu abagunjufu abatulaba n'abatuwuliza basobole okunyumirwa omuzannyo, tuleme kwekuba makuuli na ndobo. Emitendera ebibuuzo giri mu 3. Omutendera ogusooka nviira ku kyapa, ekibuuzo kiba kimu kimu ate nga kyangu. Bw'okiyita bubonero 3, bw'okigwa 3 bugenda. Omutendera ogwokubiri ebibuuzo biba 3 n'omutendera ogusembayo era biba 2. Bwetyo bwe tugenda okutambula, abatulaba n'abatuwuliza munyumirwe Sseddugge 2022. Weebale nnyo Hajabu Simwogerere. Era nga bw'akirambise Hajabu Simwogerere ngenda kutandikirawo olwakadde akatutedda. Nja kutandika ne Mukasa Martin, nzizeeko Ssempijja Patrick. Yenze sebo. Ya. Mukasa Martin. Sebo. Kino bw'okiddamu obwa Sseddugge 3. Kyokka bwe kigaana ogenda okutandika nga tukusazeeko era obwa Sseddugge 3. Bwe guli? Sebo mpuli. Mukasa. Sebo. President wa Uganda kye yasookera ddala bukyanga efuna bwetwaze. Apollo Milton Obote. Teekayo negative. Kikuyinza obuzito. Ku mutendera guno tewali kulonda. President wa Uganda yasookera ddala Sir Edward Luwangula Frederick Muteesa owokubiri. Ne tugenda ewa Martin Ssempijja Patrick. Yesebo. Ssempijja. Wanji mukama wange. President Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni yajja mwaka ki mu buyinza? 1986. Obwa Sseddugge 3. Okigudde mu buufu. Yoga. Nembanga mbanyuse. Wobanyukidde nange wemba kwatidde n'ebibuuzo 2 nga tugenda bwe tuti ewa Mukasa Martin. Mweru si mweru, muddugavu si muddugavu, tugamba nti wakataketake. 3 obwa Sseddugge. Okigudde mu buufu. Yoga. Ssempijja. Wanji sebo. Oli wante? Ndi wante sebo. Ani akulira enzirukanya y'emirimu ku mutendera gw'omuluka nga mukozi wa gavumenti? Banzire musebo. Ani akulembera enzirukanya y'emirimu ku muluka nga mukozi wa gavumenti? Abeera parish chief. Abeera parish chief oba omwami ow'omuluka. 3 abufunye. Okigudde mu buufu. Yoga. Muyogeyoge omutendera ogwo muguwunzise. Omuzindalo gudda ewa Frederick Lugonvu n'omutendera oguddako Martin Mukasa. Martin Mukasa ng'omuzindalo yagwina. Weebale nnyo, weebalire ddala Hajabu Simwogerere ewatali kutwala kadde konna. Ngenda kutandikira ewa Martin Mukasa era nga bwentegeezeddwa. Martin. Sebo. Tutandikire wano. Ekifo ky'ekkolero ku kisaawe kikolebwako emikolo egy'enjawulo kw'oteeka oggalamizaako abazira b'eggwanga. Ku bazira be baakaziikawo mpaayo omu yekka
gwe bakassa ku kisaawe eky'ekkololo. William Kakoma. Wangi? Kakoma William. Kakoma William. Temumukombya kabonero. Kikuyinza obuzito. Nesiwulira agamba nti mulonda Yusufu Lule oba Kangave Musaazi babadde bajja kunkolera. Neŋŋenda ewa Sempijja. Singa oba oliawo ensonga zino tezaalimu bya bufuzi bingi na bukyayi. Dr. Apollo Milton Obote y'omu ku bandiziikiddwa ku kifo ky'ekkololaawo ku kisaawe ng'omu ku bazira olw'emirimu gye yakola, naye tekyatuukirira. Baamuziika ludda wa? Baamuziika mu disitulikiti y'Erira. Temumukombya. Kikuyinza obuzito. Ate era ne wataba ayaayaana. Baamuziika Akookolo mu disitulikiti ya Apache. Tugende. Ngenze wani? Wangi? Martin Mukasa. Martin, mu byafaayo bya Uganda naye mukyala yasookera ddala okuvuganya ku ntebe enkulu ey'eggwanga ku bwa pulezidenti. Miria Kalule Obote obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu. Yoga. Sempijja. Wangi ssebo. Nzize wo. Omulodi Erias Lukwago nga tannafuuka Lord Mayor yali mu kifo ki eky'obukulembeze? Yali omubaka akiikira Kampala Central mu Parliament. Ye yali omubaka akiikirira Kampala Central mu Parliament obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu. Yoga. Mukasa Martin. Sebo. Ddamu kino oyongere okubukala mu mbuga ya Sseddugge. Taata Victor yalina abaana 5 naye alina entuuma gye yabatuumanga amannya nga yakweyagaliza. Abamu ne batuuka n'okulowooza nti oba amannya alina matono anti nga bangi bagafaanaganya. Omwana gwo omu ku bo bamuyitanga Janet, owookubiri nga bamuyita Janet, owookusatu n'amutuuma Janet, omulala n'amutuuma Junet, owookutaano yali ani? Agiseti. Agisenti kiki? Sawa kunziriramu. Nziremu kale. Nziriramu. Taata Victor yalina abaana 5 naye ng'entuuma gy'atuuma amannya ge yakweyagaliza. N'abamu ne bamujerega nti oyo ye ndaba yeeri awo amannya ageetooloolezaawo. Omu yamutuuma Janet, omwana omulala nga bamuyita Janet, omulala owookusatu nga bamuyita Janet, omulala nga bamuyita Junet. Kaakati owookutaano bamuyitanga batya? Jivet. Sseddugge 222. Temumukombya kabonero. Kikuyinza obuzito. Owookutaano ye yali Victor. Waliwo abuuza nti ye taata Victor yalina abaana 5 abanamba kuwadde. Ate owookutaano obadde omuwadde Joneti? Nedda. Tugende ewa Sempijja. Sempijja nze nzaalwa Busubi Kyamaganda. Tuyinayo omukyala twamukazaako lya Naalongo. Twamukazaako lya Naabalongo. Yakazaala abalongo emirundi 3. Emirundi emeka? 3. Naye abalongo babaasembayo ffenna baatuleka twebuuza nti yazaala abalongo Nakato ne babiri. Yabazaala ku nnaku za njawulo, emyezi gya njawulo n'emyaka gya njawulo. Kino tebaatulimba abataali mu ddwaliro
bwe kiba nga kituufu kyasoboka kitya nsaba kunziriramu ssebo ewaffe ye busubi kyamaganda tulinayo Naalongo yakazaala abalongo emirundi emeka 3 naye abalongo abaasembayo Nakatu ne babiri yabazaala mu nnaku za njawulo emyezi gya njawulo n'emyaka gya njawulo naye ng'omu bamuyita Nakato omulala nga ye babirye ssebo babiri baamuzaala nga 31 Desemba ng'omwaka guggwaka okusaawa 5:59 ate Nakato ne bamuzaala nga tuyingidde mu mwaka oguddako nga lumu obwa Sseddugge busatu okigudde mu buufu yogayoga ne mba nga mbannyukidde wano mbakwase hajabu simwogerere zanne yanzeege obudde bugayigaye bano twagala kubatawulula era tugenda batawulula Ssempijja Patrick ne Mukasa Martin. Mukasa Sebo. olugalo oluddirira Nasswi luyitibwa lutya? Agambye talumanyi ng'ataalulina n'oli agambye tajja mulonda. Lugonvu kwe kunkubako nanga nti kakubeko kalaale kanaafuuka akattiro maaso eyo. Ssempijja wangi ssebo olugalo oluddirira kyala kisajja luweebwa linnya ki? Sseddugge bw'atyo bw'awooma kikuyinza obuzito Sseddugge bw'atyo bw'awooma twagambye nti tolina woolina kusoma bintu bino ebisinga oli nabyo oba bikuli kumpi awo. Olwo baluyita nva mu mba katulwogere. Tuzzeewa Mukasa Martin Mukasa. enkoko kitulazi ente n'ebaki? kikuyinza obuzito Nekigaana gwe towulirangayo nti ente eyo ya mugongo ekitulazi bw'ebanga nkoko yazaalako ekitegeeza ente eba ya mugongo. Sseddugge 222 Muka nzirewa Ssempijja yes ssebo kyekisembayo oba nkyaliwo? Ente kayana embwa n'ebaki? kabakabwa kikuyinza obuzito Kimuyinze obuzito era ng'enkola bw'ejja okubeera nti ekibuuzo bwe kikubibwako ne kiraala mu abasigadde mu luvunkana mu kyegendereze kubanga kiyinza okuviirako okusubwa ekyapa n'ofiira watono. Kakubiddwako ne kalaala. Mbuzaayo bimeka? 2 kimu bye 2. Tutambudde tuliwa Mukasa Martin. Mukasa Martin Sebo. mu kulonda omukulembeze w'eggwanga 2016 pulezidenti w'ekibiina kya DP yazannya nnamba ki mu kulonda okwo? Nsaba kunziriramu kifo kye yakwata. Nsaba kunziriramu. Mu kulonda omukulembeze w'eggwanga 2016 omukulembeze w'ekibiina kya DP yazannya nnamba ki? Nooli gwali kikuyinza naye obuzito yakola ki? Yazannya nnamba kale yakola ki? Ekisooka teyeesimbawo. Ekyokubiri yawagira amama Mbabazi.
tutambule Kibadde sikifuna. nabadde takifunye tutambule tuli nani ne Sempijja Patrick. Sempijja Yesebo. kino kyekisembayo Yesebo. mu byobukulembeze oba ebyobufuzi by'eggwanga Mawulini Faith Kyalya Walube yani Sebo oyo omukyala yeesimbawoko ku bwa president mu 2016. yesimbawo n'avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga 2016 busatu obwa Sseddugge era nembawuzikirawo mu Lukontana luno ate nga bwe tulaba ebinaddirira bwe kibanga kiri bwe kityo Hajabu Semwogerere nga bannyuse nyongera okubeebaza n'okwebaza abavugirizi baffe ab'enjawulo mu kaseera kano nga tulinda okumanya alizaati nga bwe zitambudde. Njagala okwebaza bannaffe abalwengo Geno Hardware mwebali nnyo mwebalire ddala. Twagala okwebaza ttiimu Lukonfizi Show, munzikirize nebaze Malakai Ecology, twebaze Focus Construction, njagala okwebaza High Energy Electricals mwebali nnyo mwebalire ddala. Twebaze Balubwama Local Agro Enterprises mutukoze obulungi obutali butono. Twebaze Wandege ya Imaging Center mwebali nnyo mwebalire ddala. CS School of Deco namwe mutukoze obulungi obutali butono. Ate twebaze omuvugirizi omukulu owa Hillview Primary School Matanga atukoze obulungi obutali butono. Kyapa kya ttaka kye tuvunkanira Hillview Primary School Matanga lisangibwa Masaka City okuwandiisa abayizi kutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January. Munzikirize nebaze Swear Check Foundation kuva mu ggwanga erya America abatuwadde basale 50 ng'omuyizi bw'anaaba ng'atambulidde ku basale agenda kusasula ensimbi emitwalo gya Uganda 65 zokka byonna nga biri okwo. N'olwekyo nja kwagala ogende wa Hajabu Semwogerere ate atubuulire mu nteekateeka ezisoose abavunkanyi ababiri wakati wa Mukisa Martin ne Sempijja Patrick ani akulembedde ani acha wadako nga bwentemya katukutwale mu kibalo ani akize ku ani akyaleebya ani akyakuubedde ani akameme gwe kakubye katukuwa omugatte owulire Sseddugge nga bwentemya ku Malakai Ecology okuteekateeka ekisenge myaka nti mugiraba gigwana kubudaabuda be bayita batya mmwe aba Olina Sempijja etuluba mu Patrick ogwa. ne Mukasa Martin bavunkanye bulungi. Okay. Abatolo by'empandiiso bagenza okugattagatta n'okwawula n'okkubisa nga Sempijja Patrick alina obubonero 15 ate Mukasa Martin ng'alina obubonero 6 naye gakyali mabaga. Webali nnyo Hajabu Semwogerere webalire ddala. Bwe kibanga kitambudde bwe kityo kitegeeza ntugenda baddamu envuunula bibya. Sempijja Patrick ngenda kubuuza ebibuuzo 2 ate ne Mukasa Martin ebibuuzo 2 ekitegeeza nti singa byonna obanga obizeemu kijja kutambula bulungi. Olunaku olw'enkya tujja kubeera ne Zagambe Faizo ajja kuba avunkana ne Zagambe Amel ajja kuba nga avunkana ne Kalungi Faizo. Olunaku olw'enkya we zinawerera ssaawa 2 ez'ekiro tujja kuba tubeetaaga mu mbuga eya Sseddugge okusobola okuteekebwateekebwa obulungi. N'olwekyo ewatali kutwala kadde konna munzikirize ntandikire wano ne Mukasa Martin. Sebo. Mukasa Sebo. ba RDC be babaka ba president mu buli district mu ggwanga lyonna. Bano bagwa mu ministry ki mwezi eziri mu ggwanga? Ministry y'obwa president. Ministry y'obwa president. Ne wata bagamba nti amulonda. Obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu. Yoga. Ne tugende wa Sempijja. Yesebo. Ono ye RCC wa Kampala yali amaze ebbanga ng'abaddemu eddoboozi ng'ayogeza ggumu era nga bw'ajja mu kifo n'agamba nti ndagidde
owulira ddala nga pulezidenti yalagidde yatuuka n'okuyisa ekiragiro ekyali kiragira okugoba ababuulizi b'enjiri ku nguudo za Kampala. RCC kyono Hudu Hussein obwa Sseddugge busatu. Okigudde mu buufu yoga Nembazaayo ewa Martin Mukasa. Martin, Yes sir. omubaka Francis Zakebutebi buli olukya taggwako bizibu yagobwako ne ku bukulu mu paalamenti ayina bye yakola ebitaatuukirira. Abantu baagala okumanya Francis Zakebutebi ekyamugobya ku bwa kamisona bamulanga gwaki? Gwakuyisa Lugayo mu Speaker wa Parliament. Kuyisa Lugayo mu Speaker wa Parliament obwa Sseddugge busatu. okigudde mu buufu yoga Usempijja wangisebo kino kyenkomako gy'oli bw'okiddamu oba oyongedde okwenywereza mu mbuga ya Sseddugge okuvunkanira ekyapa ky'ettaka. Tutambulire wano. Ekitundu eky'ebusoga kirimu abakyala ababedde bangi ddala naddala mu gavumenti eno eya President Museveni mu kaseera kano. Kwabo nja kwagala waakiri ompeeyo basatu. sebo nsaba kunziriramu. Ekitundu eky'ebusoga kirimu abakyala ababedde abawera naddala mu gavumenti eno eya President Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni. Kwaba abangi abali mu gavumenti eno nga bava busoga era nga bakyala mpaako basatu. Waliwo omukyala Pasis Namuganza, Nkuwulira, waliwo Rebecca Kadaga, nkuwulira. n'omukyala Lukia Nakadama. Nemba nga mbannyuse obwa Sseddugge mu bumuwe. okigudde mu buufu yoga nsanyuse maaso ebisige bisamba ndege kambakwatirawo era nkole butaweera okulaba nga mbataggulula. Mu mbeera y'engeri ng'eyo ebibuuzo bigenda kubeera bibiri sijja bazzaako ngalo okutuusa nga mumaze okwawukana. Tuli wa Mukasa Martin. Mukasa Martin, Wangisebo. mu kitongole ky'amawulire kye bayita New Vision Group awaava Kabushenga eyali senkulu waakyo waddawo ani? Doni Wanyama busatu obwa Sseddugge. okigudde mu buufu Tutambule tugende ewa Sempijja Patrick. Yes sebo. Ani amyuka omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago ku bukulu bwaliko? Mulonda. Kyali mbudde bwange. Weeyambise obudde bwo. Akageri Sempijja Mukasa kootaataaganyizza munno mwongera akadde naye nga tukulabula nti mulimu wakadde ke akamala. Mulonda. Kati mulonde Dorini Nyanjula akabonero kalamba okugenda ewa Mukasa okigudde mu Martin. buufu yoga Kati nzire ewa Mukasa Martin. Sebo. Ono ye yali sipiika w'olukiiko lwa paalamenti olwakola ssemateeka eggwanga kwe litambulira. James Wapapwabulo Wambogo obubonero busatu bwa Sseddugge. okigudde mu buufu nga mbawunzikira ddala wuliriza. Yes sebo. Bannamagye bana be baakeegeza mu ntebe y'omukulembeze w'eggwanga. Gamba nti kituufu oba si kituufu owe n'ensonga. Si kituufu. Bannamagye abakeegeza mu ntebe y'eggwanga bali basatu. Busatu obwa Sseddugge. Ne bw'otabamenya okigudde mu obuufu buufu obuguddemu. yoga Anina essanyu okulangirira nti bano mu mbeera yonna eriwo tulina okubataggulula.
tubanyuse ate tulabe ekigenda mu maaso wadde ebiseera ebisinga biba bizigo. Weebale nnyo, weebalire ddala Haji Abu simwogerere okujjako okwongera okututegeeza. Haji Abu, olunaku olw'enkya baliwa abali mu mbuga ya Sseddugge okusalawo omutendera ogusooka, baani abasuumuka, baani abasigala, naye nga nnyongera okutegeeza nti ayitawo olunaku olwaleero wakati wa Mukasa Martin ne Ssempijja Patrick. Agenda kuba yeegatta ku Mugisha Patrick eyayise olunaku lw'eggulo, agenda kuba yeegatta ku Nabukera List eyayitawo ku lunaku luli, ajja kuba yeegatta ku Makumbi Vincent, ajja kuba yeegatta ku Kadumya Owaswa Richard, ajja kuba yeegatta ku Nabayunga Betty, ajja kuba yeegatta ku Bagambe Paulo Koteka Muwonge Julius. N'olwekyo Haji Abu simwogerere twagala okuba nga ate atuluŋŋamya okulaba ani ayiseewo era ayitiddewo ku bubonero bumeka, ani asigadde era asigalidde ku bubonero bumeka. nayo wayi ez'omulundi guno zinaasoboka. Sseddugge 2022 oba Sseddugge 2022 anaasoboka oba taasoboke nange simanyi, naye nga tetumanyi nti omutwe gwe gulina okweyimirira. Mu mbeera engeri ng'eyo tetujja kuwoza olwatta omwami nalumanya nti lwaki tewalwogera. Ssempijja Patrick, emitendera gyonna egy'oluvunkana gigenza okuggwa ng'alina obubonero 24. Martin Mukasa omutwe gwagenze ne gumwegaanamu okukkakkana, ne bagatta ne baawula ne bakubisa obubonero n'afuna 19. N'olwekyo ndi wa mukisa okubategeeza nti Ssempijja Patrick ayiseewo n'obubonero 24, ate nga Mukasa Martin bw'atyo tumulinda mu Sseddugge 2023. N'olwekyo ewatali kuwannaanya nja kusaba okutandikira wa Mukasa Martin mu sekonda 3 obubaka bwe eri abawagizi be ababadde bamulaba nga bagamba oyo waffe koyo kwe tufiira, oyo Kagezi munyo waffe, wali tewali kigaana, wonna wagenda awangula. Bigambo ki byalina gye bali? Abawagizi bange abalungi mwebale nnyo okutulaba nakuwagoberera Lugonvizi Show. Nsiimye nnyo omukisa guno gwempadde era mpangudde mwagaliza akaseera akalungi. Naye nange waakiri nja kusabayo basale omwana wange asomereko mu ggulu. Abayiruvuyo Matanga waakiri bampe basale njasobola 6. Mwebale nnyo. Njagala okutegeeza Ssempijja Patrick nti Mukasa Martin nti buli ayise mu Sseddugge 2022 gwe kasita ogamba nti oyise mu Sseddugge 2022 okwalifayinga okufuna basale batuwadde basale 50. Abantu bali 68. Haji Abu n'abasala ne tusigaza 32, n'abasala ne tusigaza 24, n'asala ne tusigaza 21. Twagenda okulengera nga 21 mulimu ate yeekiisemu nga yatuuka ku finals eziwedde, tugenda okumaliriza nga tulina abantu 18. Ekitegeeza nti buli abali mu mbuga ya Sseddugge 18 balina omukisa okufuna basale ku Hillview Primary School Matanga ne bannaffe abasweya Check Foundation, ate n'abalabi baffe abanaayita mu kusaba balina omukisa okufuna basale okuva mu Hillview Primary School. Ndowooza mugana wange Martin tosabye okkiriziddwa. Tugende wa Ssempijja Patrick. Neebaza nnyo abateesiteesi b'empaka zino n'abavujjirizi bonna, ate ne mukontanyi munnange mwebaza olw'omuzannyo omulungi. Abadde musajja w'amaanyi, naye bwe bityo bwe bitambudde. Katugende wa Haji Abu simwogerere ate atuwumbire nga bwe bitambudde. Olunaku olw'enkya tulina abavunkanyi 2 gwabalina
ennaku z'omwezi ziri 10 na mmeka? Ennaku z'omwezi ziri 15 olunaku lwakuna Zagambe Amil ne Kalungi Faizo be bagenda okuvvunkana. Tulayira okufiira mu kitooke kya Gonjanga n'okuba bufuuyirira nti banaagenda okuvvunkana bwe tunaafundiikiriranga buli omu atadde munne. Ekyo tukyenyumirizaamu kubanga guno muzannyo gwa bwongo. Abatulaba n'abatuwuliriza tubasiima, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama Katonda tukimanyi nti ajja bokeesa, ate era tujja kudda mutulabe, mutuwulirize, ate mutunyumirwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Webale nnyo, webalire ddala. Haji Abusi Mwogerere, njagala kubanga neebaza abavunkanyi baffe olunaku olwaliro mutukoze obulungi obutali butono. Njagala okubaza Mukasa Martin, njagala okubaza Sempija Patrick, okujjako okwongera okubategeeza nti olunaku olw'enkya Kalungi Faizo ne Zagambe Amil be bagenda okubeera mu mbuga eya Sseddugge, era nga bakomekkereza omutendera guno ogusookedde ddala. Okutandika n'ebbalaza ya wiiki ejja tujja kubeera n'abavunkanyi basatu. N'olwekyo munzikirize mbaagalize ekiro ekirungi, abalabe baffe ab'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo, abavugirizi baffe, nammwe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbaagalize ekiro ekirungi. Sseddugge wa leero bw'atyo bw'alabise, tukimanyi osigadde weenuguuna naye n'enkya mu kyo. Eyo y'ebadde program Lugonvu's Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu.